Mwasibye mutya abatulaba. Yes, amanya n'eddoboozi yenze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files gwone akatwenga kogendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo olunaku olwaleero lwa Monday omwezi tugenda kubanga ate tugukubira ddala olukumutwe. Mbaddeko ku kkooti ya Buganda Road mwana mulenzi abangi gumumanyi nga Pressure 24/7 amanya g'amatuufu ye Ibrahim Musana ateereddwa ku bail olunaku olwaleero nga nnono tiktoker eyagenda ddala maaso n'okubanga ate avunaanibwa emisango egy'enjawulo egy'okubanga ate avoola Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okukosa President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Speaker wa Parliament Anita Among n'abakungu abalala nga Joyce Nabosa Sebugwawo. Chief Magistrate Ronald Kayizi atadde Pressure 24/7 okuva mu Kkomera y'Eruzira nga nnono yakamala ebbanga lya nnaku 6 ng'ali ku remand. Okay, embeera ku kkooti ebadde ya bulindaala. Pressure yaleeteddwa mu kkooti wakati w'essaawa 2 ku ssaawa 3 ez'enkya y'olunaku olwaleero nga nno alindiddwa abantu bangi aba famire ye ab'emikwano kossa n'abo ate abadde bazze okubanga ate balaba Pressure engeri gy'anaaba nga ate avunika omusango guno. Pressure we yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi, omulamuzi yamuwadde bail era balawyers be bagendedde ddala mu maaso n'okubanga ate balwaningira ddala ensonga eno okulaba nga ate client waabwe ava emabega w'emitayimbwa Bunnambiro. Zigenze okubanga ate zikunukkiriza wakati w'essaawa 9 ku 10. Pressure walabiddwako nga afulumizibwa mu kaguli mwabadde akuumiddwa okuva we yaleeteddwa mu kkooti nga nno embeera ebadde ya bulindaala era nga bw'olaba mu katambi kafaawo. Pressure bamuyisizzaawo mu ngeri y'okubanga ate bakuumira ddala security oba ebyokwerinda nga tebaagala kubanga ate agenda mu mikono gy'abantu balala. Chief Magistrate Ronald Kayizi agendedde ddala mu maaso n'okubanga ate ata mwana mulenzi Pressure Ibrahim Musana nga nnono yali yakamala ennaku 6 mu Kkomera Eruzira nga tannaba kubanga ate awulirizibwa mu kkooti ya Buganda Road. Musana Ibrahim Pressure 24/7 yatwalibwa ku remanding ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu 2024 nga nnono yatwalibwa lwa kuteekawo speech oba yakola video ezatambula ku mukutu gumugatta abantu ogwa TikTok ng'agendera ddala mu maaso n'okubanga ate avoola Kabaka. Chief Magistrate Ronald Kayizi yategeezezza Pressure okubanga ate ateekayo miliyoni 2. Chief Magistrate Ronald Kayizi alagidde Pressure okubanga ate ateekayo obukadde 2 obwa Uganda ate era ba anti be ku ludda lwa maama we ababiri bagendedde ddala mu maaso n'okubanga ate basayininga bond ya bukadde 2 obwa Uganda mu butaleewo. Pressure aweereddwa weeks 2 okubanga ate atwalayo pasipoti ye mu kkooti ya Buganda Road. Kkooti egendedde ddala mu maaso n'okubanga ate emulagira alekeraawo okubanga ate ateeka ebigambo ebitali birungi ku mikutu gimugatta abantu nga nno aweereddwa okubanga abantu bano wammanga taddamu kubanga abayisa mu kamwake okuli Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, President Yoweri Kaguta Museveni, Anita Among okukosa ne Joyce Nabosa Sebugwawo. Wanaalemererwa okubanga ate akola binene wammanga bondi ye ejja kubanga ate esazibwamu. Omulamuzi agamba wakati w'omwezi gw'omunaana 2023 n'omwezi gw'okubiri 2024 Pressure yagendera ddala mu maaso n'okubanga ate agenda ku kompyuta emu ng'erimu
TikTok account ye we yagenderera ddala mu maaso n'okubanga ate abunya obutambi obwali buvoola Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, President Yoweri Kaguta Museveni, kokosa ne Speaker Anita Anet Among. Nga nno bino bye byamuviirako okubanga ate akwatibwa n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa. Pressure agenda kuba ate akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa May 2024. Naye ku lw'ensonga eno Pressure tujja kuba ate tumunoonyaako ku mukutu gwaffe guno ogwa Tindi Files, muleete atunnyonnyole bw'atya ebintu bwe byalabise era bwe byatambudde. Kale n'olw'ensonga eyo kino kakibe kyakuyiga eri abavubuka abangi abettanidde nnyo omukutu guno eno ogwa TikTok okubanga ate bagukozesa ddala mu ngeri etasoomooza balala, mu ngeri etalumya bantu balala. So nno mugikozese mu ngeri okubanga ate mu promotinga bizinesi zammwe, mugikozese mu ngeri ebuulirira abalala n'ebintu ebirala bingi ebitugattako. Mu mbeera ng'eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano nkoze ne Lawrence ku Kkomera. Nze Jonas Sentongo, omukutu Tindi Files, go ne akatweyunga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Mubeere bulungi, mweraba. Five. Five.